Mu kanyomero kano tukyagenda mu maaso ne bitulemesa okufuna amagoba agasuubirwa mu nkoko zaffe ennansi. Olwaleero tutunuulidde ebbula ly'ekirengo kya kalisiyamu omutuufu atutuusiza mu kufiiriza okutagambika kyokka ng'ajjudde mu bbumba eryeru lye tulina mu bungi mu ggwanga. Baliyita white kile, dinosaur kile, abalala baliyita diatomaceous kile. Negwe gamba nti ebbumba eryeru lino lisibukawa liri mu Uganda lisangibwa Mbale. Ab'Embale tebamanyi naye ebbumba lino gye liri lina calcium, phosphorus no copper. Copper bye ebirungo bye tuyita essential minerals. Ebbumba lino ligumya amagumba ate bwe bivaawo mu nkoko. Ebbumba lino eryeru ligumya ki ekirala? Ligumya amagi. Tulina obuzibu bw'amagi. Amagi enkoko egenda n'ebika egibwe neryabika neryatika oba nerifunako olwatika ate eryo terisobola kwaluzibwa n'ekatale baligoba. Abalunzi ba broiler era mwezi abatama oba kitwala mu katale ng'okulaba ng'okugulu kusowose nanyini kukigula n'agamba zaayo. Ebbumba lino era likola bulungi nnyo mu kugoba ebiwuka mu bisolo. Ate ebbumba eryeru liyamba nnyo mu kudiwaaminga enkoko. Enkoko zirina ebiwuka mugenda ne muziriisa emmere ng'ebiwuka bye bigejja enkoko yo tegejja neryokwekukusala likola nga nakyo expera. Era enkoko bw'enywa ebbumba lino ebiwuka ebifulumya bufulumya ate ng'ebifulumya bifudde kubanga ebbumba lino likola nga dehydrator limalamu ebiwuka amazzi. Era ebbumba lino eryeru oba diatomite liyamba nnyo enkoko mu kufuluma kalimbwa omukalu. Obuzibu bw'enkoko zino ze tulunda bwe zifuluma kalimbwa omubisi oba nga zisina embiro nga ziddukana buddukanye ekinyumba kyonna kijjula amazzi obukuta ne butotobala ogenda okakana ng'ate coccidiosis muyimbi yamuyimbako coccidiosis oyo ng'alumbye enkoko zo zitandika kufuna mbiro za musaayi oba coccidiosis. Kalimbwe bw'abanga mukalu enkoko tezijja kulwala biwuka, tezijja kulwana na ndwadde ziva ku bucaafu ng'omusujja nga sotoka nga gombolo n'endwadde endala nnyingi nnyo. N'olwekyo olikozesa otya okwata osooka oditeeka mu mazzi ebbumba lino eryeru oba diatomite oteekamu ekijiiko mu lita 2. So oteekamu ekijiiko kimu mu lita 2 ez'amazzi onyeenye enkoko ziwe zinywe. Ate ne mu mmere era oteekemu mu mmere katugeze kilo 10 ez'emmere oteekamu omukebe mulamba guno gwonna grams 10 bw'omala oteekamu n'olyoka otabula. Zino si kilo 10 Barnaba ne Zebidayo nzogamba ezo kilo 10 ezo nedda ndi mu kukola demonstration ng'otabula kirungi nnyo ne bw'otateekamu busonko oba oyambye enkoko zo. N'olwekyo ebbumba lino lisaana omulunzi lyonna ng'ogyeko n'okuzuwa enkoko osobola okumansaako. Enkoko ziba n'obuloolo zimansaako bwoti ne zitta n'obuloolo. Obuloolo obwo obusumbu enkoko waliwo obu red mites oba obutugu oba bwonna waliwo obuwuka obuzimbye amaaso mansaako ebbumba eryeru gwe nkubatiza tojja kufuna buwuka obwo ng'ekintu kiwedde. N'olwekyo tosubwa kulwokuna olujja ng'ate tulaba ebirala mu kuyamba enkoko n'ebbumba lino lisange ku Prof Bio Research. Enkoko ziwe zinywe ate n'okumansira ozimansire obuloolo enkoko eŋŋanda zino zantamya obuloolo. Bye bye.